tafiira mukomera kuba singa abatafunye bujjanjabi tuli sound check. Eddie afaanana bubi nnyo bazze bamukwatiridde nga ebiwundu byonna nga kanso majerani bwe yatunyonyodde twabadde tulowooza kyekisembayo naye ate bwe twogedde ku Eddie byatubuuliddeko newankubadde munafu tasobola kwogera bulungi nakutotola byonna byamutuusibwako ne bamutuusako buli kikolobero kyemmanyi. Eddie Mutwe bamu waterboarding. Waterboarding is when they tie you and they start pouring water in your face and mouth to create an effect of drowning. Eddie Mutwe was waterboarded. Bamukubisa amasanyalaze, bamutuuzanga mu kitaba we bamukubira omujjudde omusaayi n'amazzi ne basaamu waya z'amasanyalaze ne bamukubisa amasanyalaze mu nkwawa ne mu busajja. Ekisingira ddala Eddie Mutwe atutegeezezza nti muhoozi yennyini ku lunaku olwokusatu muhoozi yennyini yajja ng'ayambadde kyepeze zonna najja n'amutulugunya ye kennyini n'amubuuza ebibuuzo nga bamukuba waali nga bamutulugunya waali. Kibi nnyo naye mu kumutulugunya kyatugambye nti muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagara. Kati Eddie Mutwe n'agamba tebanabagampa. Awo baatandikira ebirala. Eddie ndowooza n'abibannyonnyola. Kyensinga okwagala okubasaba nti buli omu akole kyasobola okulaba nga muganda waffe tafiira mukomera kuba singa abatafunye bujjanjabi tuli beeraliikirivu nti ayinza obutasoma. Ebigere byonna baabikuba buno obukongovvule ne bugwa munda. Ali mu mbeera embi ennyo. Tubasaba ng'oggyeko okusabira Eddie Mutwe mumusabire nnyo naye ate mubanje mulabe nga muganda waffe obulamu bwe butaasibwa kubanga singa abatafunye bujjanjabi mu kiseera ekyamangu ennyo simanyi mbeera ki gy'anaabeeramu. Baatuleetera lisiti ey'abantu abo era buli kimu kye batuleetera tukinyonnyola nga bwe kiri naye okunoonyereza tukola okunoonyereza era ne tufuna n'okumanyisibwa nti omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba ate ye bamwikuludinga ku lisiti eyo mu butanwa era njagala okittaanya wano omukyala ya Gertrude Mutyaba owa NTV nti ate teyali omu ku baganda bafe abo abaakozesebwa. Mpozi ntwalina omukisa guno okwebaza abakulembera kubanga oluvannyuma lw'okulaba amazima gaabyo yavaayo ne yeesamba. Njagala okwebaza abo abalabye nti bakozesebwa ne bavaayo. Mbasaba baganda bange muleme kkozesebwa okutulugunya bannansi kubanga eno gavumenti enoonya buli gwesobola okukozesa. Bakozesa abantu mu kumanya ne mu butamanya. Bw'otegeeranga nti bakozesa nkusaba oveeyo oleme kukozesebwa kutulugunya bannansi. Tubalabyeko bonna tukimanyi nti group ya Achireo bo twabasabira okweyimirira mu kooti. Twasaba kooti ebawo okweyimirira era tubadde tubalaba nga tubategeeza wawe tutuuse mu nsonga ezo. Muganda waffe Eddie Mutwe naye tugenda kuteekayo okusaba okw'okweyimirira olwaleero. Abadde akola mpapula ata mukono ku mpapula ezisaba okweyimirira okwo era azitaddeko. Ekyokubiri kitugenda okusaba kooti ku musango wa Eddie Mutwe buli omu akimanyi nti yakubibwa yatulugunyizibwa era eddembe lye lyonna erimuweebwa ssemateeka lyatyoboolwa nga bamukutte ate nga kyakolebwa magye ate kyakolebwa mu bugenderevu kubanga tukimanyi nti fayiro gye bamutaddeko oludda oluwabi lwali lwagamba dda nti lumaze okunoonyereza. Kitegeeza nti senga baamukwata bandibadde bamuleeta nkeera mu kooti tewaliwo okunoonyereza kwonna kwali kulina kukolebwa. Bamukwata ku Sande 27 yandibadde aleetebwa mu kooti naye ennaku ezo eziyakuumibwa baali bagenderera kumutulugunya. Biwundu alina bingi obulumi omubiri gwonna gumuluma n'okutambula badde bakwatirira mukwatirire era tusaba bamuwe obujjanjabi agenda afuna obujjanjabi aveeyo n'omukomera. Kweyambula musapule yange nenjikwasa Eddie Mutwe kubanga mukatoliki mumanyi kyekisooka mu Katonda esapule yange ey'ebyewuunyo naye ekiri ku Eddie Mutwe
Bikira Maria Peter Tadeo bazza byabo. Nze nafuba nnyo okunoonya ababaka bannange betukola nabo nga twaga tuli calling parliament olw'ensonga eno. Because the Human Rights Commission we wandiika ebbaluwa it's a directive ne directinga omusirikale akutte omuntu akkiriza nti yamuyina incommunicado tewabawo kirala kyonna kyandibadde kimuzana mu kkooti. Ne kati kye tusinga okwetaaga okusaba katikati essaawa eno kwe kulaba nti Eddie Mutwe afuluma mu kkomera agenda afuna obujjanjabi. Wadde nga wano waliwo obujjanjabi bwe batugambye bwe bamuwa naye tukimanyi bulungi nti obujjanjabi obwo tebumala. Bannaffe mwenna abalwanyi bannankyukakyuka n'abo abaagala enkyukakyuka mu Uganda kino kye bakola kwagala kutujja ku mulamwa na kututiisatiisa tubiveeko, naye twewaayo okutereeza Uganda n'okununula Uganda nga tuyise mu mateeka era situgenda giving up. Ffe tuli banna Masaka, ebyagenda maaso mu Masaka tubitegedde bulungi era twagala enkolagana ennungi n'abamawulire oluvannyuma lw'okuvaayo ne balaga ensi nti tebajja kukozesebwa amawulire mulimu. Nze njagala okukubiriza buli munnayuganda yenna ali eyo nti naawe toli seefu. Leero kiriwa Eddie Mutwe enkya kijja kutuuka ku mwana wo oba ku muganda wo, so tusitwe eddoboozi eryawamu tubanje Eddie Mutwe tulwanire eddembe ly'obuntu.